Jofina zawedera nga nino mukulu era omulungi omubwati Eva Smart mlezi mto haiti yeyo saga kwogera bingi kubanga tabyetaaga nnyo era tera nnyo okupulagana ngamba ebyo bimala abantu bajja kutya President wa Lugambo Josephat Seguya atenga omusajja agala eddiini ye so mukwano gwange gwali ejigira kuye tugenda kubanga tukuwa Lugambo ku Lugamba nti nze mbagamba abagagga mu Uganda bangi n'abaavu bangi so kati nagenda kulanga percentage kyo katugenda kwenkanankana kati simanyi abagagga bangi abaavu bagenda kwenkana abagagga oba ha naye bani abasinga mu ggwanga abaavu nsi yonna babala babilioniers ne babala millionaires kati baddako ab'emitwalo ab'enkumi ab'ebinusu bagamba na World Bank ne International Monetary Fund ti abantu abasinga mu Sub-Saharan Africa babeererawo ku less than $1 taweza 37,000 olunaku sente zafuna kubanga babeererawo like subsistence farming lima akalimiro ko katono jamu emmere erya kati naba nga talina kyayingiza kati tebasobola kuba nti abagagga beebanja abaavu bebasinga obungi ate tekirabikirako wekiyinza tutuukira n'ebitabo bya economics biraga income inequality eyongera kugejja abaavu beyongera kwavuwala n'abagagga ne bakola ki abaavu gye bakoma okwavuwala bali abagagga gye bakoma okugaggawala abaavu gye bakoma okwavu eye anje ate ebisesa ne bayibuli wabula bayibuli baabayita byatusete egamba alina anaayongerwangako sijja kwogera atalina kubanga teyaga katalina kasinga obukulu atalina omwavu n'akatono kaalina kali mugibwako ne kongerebwa omugagga katonda ono nga yatukola bubi ye yabiraba kuba omuntu akwata omusolo ye agenda nabanga olweda ayina kati ate n'akwata ono n'amugjamu akatono kati era Yezu weberera ku buzibu nti abasajja bamubuusa bali abafayisaayo nti sebo ono atukwata omusolo mulekanga omutugambidde gwe akola ebyamagero taddamu tukwata ojjukira bwe yabaddamu atya ebyakayisaali bebyakayisaali ebyakatonda ng'abagambye sajjirira ebyo naye akimanyi omusolo yajirira kuki naye sinayantuyambyeko n'ekyo waliwo ebintu ebyo yayitajjirira olaba agamba bwa ndi mwana wa katonda nze mununuzi kabaka wabakabaka ne bamutta kigambo kyo babuza yeggwe kabaka w'Abayudaaya raga oyogedde webale mpointi mwennyini ani atawulidde ekivumo kye tulina kabaka waffe gwe tukubamugwe kabaka w'Abayudaaya kati olwosinga agattamu eby'omusolo naga temuwa musolo ninga yazze okubuulira enjiri mwasuze mutya bannaaye eddebe ly'emwanyi liri ku ssente mmeka kati nakuba tomubuuza bemwanyi kubanga sirimanyi naye ekikulu kiri nti mulime mumwanyi nawulidde kiro erimu baŋŋambye mu ssente nnyingi nnyo baŋŋambye e Masaka eddebe liri ku $2.4 naye ezo ziyinza oba entono kyokka nga bo bagamba nnyingi nnyo ku bbo kati neŋŋamba tyali zikyuka nga bwezikka bwe zirinya omanyi kati tuve ku mboozi eyo l'ensonga olere ebitunali bagamba enkya manyi bajja kulowooza tujja kuwolokosa bwolokosa sebo mubaamu nebibayamba ennyo kati tubaganye mulime emmwanyi kaakati kuba katikkira tukubiriza ne tukole ki tulime kati ate ekirala tuyiye nnyo osanga abasajja abana ebigaggawaza abantu njala babuulira kulowooza kufaayo empalana yokka eyinza obbaleetera okwavuwala ekyo kimanyi kati lino Olugambo tugenda tuleetanga lwakyakulabirako omugagga Godfrey Kirumira ne omugagga Muzaŋŋanda balina obutakkaanya naye ku mukolo guli ogwabaddeyo eri abakulu abo oyo mukyala oyo mugagga Kirumira awo ne mwami we Kirumira olaba akutera katabo ka Muzaŋŋanda asomamu balinga abataawukananga nako bagenya ababadde awo bonna baali bakaanira ekizimbe oba kale ploti whatever yali awo ku Nassalon naye ebyo ne biggwa era awo yabadde alumiriza nti byaliwo tuli bulungi Katonda ne Muzaŋŋanda n'agamba muganda ngoyo twakola ki twategeragana kati abagagga kwagalana abaavu kukola ki mbane kukyawagana temukikola bannaaye ndowooza otegedde olese pointi nga ntuufu abaavu bannange beewalana omwavu n'akuwana n'agamba nze newolinnya siitawo naye nga nekyakwa temulina kye mulina mwenna muli awo muli baavu jasi anti n'agamba ntunda ekibanja sijja kiguza ono n'anoonya omulala akimuguze ne bamubbirayo katali n'anyumiza ono gwe yalesse oba n'abiwulira mu Lugambo naga kati ontwalako musawo ki webale oyo yankoze bubi naye nga talina kye yamukoze yes so tulabire ku Godfrey Kirumira
tulabereko mu Zanganda okutabagana akabwe ffenna gye tuli tukole ki tutabagane jawa ngaga kwagalana era tukulisa erinnya balijjawe kubanga bali tuufu nnyo kwagalana tuufu nnyo olaba okubeera mu kibiina ky'abagowagalana naye nno kirumira yakikulira olina okuba omu ku qualifications nga wazimba ekkereziya oba essinzizo oba muzikiti oba kkanisa oba ki kyonna nga kya Katonda ku kyalo gy'ozaalibwa olyoka otegeere nti abasajja baba n'eddiini okuba omugagga ne Katonda akola ki abamu bali kumpa magezi otegedde ngenda ku kitundu kontributinge ku kkanisa amafuza si mugagga kwagalana olina okuba ng'ozimbye neeyimirira yonna kisoboka bannange kinga nnene omutima emirungi byonna nga biri awo ate era anti nabagabi Mama Lususu tolwamusanze abadde atubuzeeko Mama Luusu nemusanga nemusa munnange iwabulira wa akyali mumyufu nga bulijjo nandi naba yeeyongedde okunyiririra ddala anti kati waliwo olugambo lwe bamuleetako kati nze namubuuzizza oba lwero kunyiriza mbu alina omuntu gwe yali yawukana naye yali amumalako emirembe omwami omuntu mukwano gw'omukazi anti toga tukinyonyolensa ekitegeere waba mwami mukwano ga wejjusa lwaki nkola naawe kati nsiri mpotose nedda tubuulire baami nze kale like oyo ne mwami we tebayinza kuteŋŋana ate oyo namugambye tumirayo omuntu omu mu nsi yatumidde mwami we tumirayo omuntu owokubiri era mwami nange olyoka otema eggambo otemesezza jambiya naye dda sigambye kibawukana mwami oyinza okuba ne mukwano gw'omulenzi oba omwami ne mwawukana kati n'olw'ensonga etwala omukisa guno mbategeeza nti omuntu gwe yawukana naye yali amumalako emirembe sijja mubaga omanyi waliwo omuntu eyabuuza naye mu bannamawulire muleetako ddi amawulire amalungi buli kaseera akabenje kasaabiri kasse bwe bati bagatugambe kati temulina mawulire malungi tubagamba okke katutandika okugasoma amalungi gaga baasi ebadde eva ettololo ng'ejja Kampala ng'ekubyeko abantu nkaaga mu bataano nga mulimu n'emmere babadde bagivuga nga bajja bulungi bonna batudde etuuse bulungi e Kampala nga mulimu n'amatooke gaabwe wamu n'emimmonde gye baatisse okuva mu kyalo ne babaniriza bulungi n'enkoko z'embaalo manyi ziveeyo ne bazibawa bulungi mawulire amalungi tugakeezeza olunaku olwaliro wano omusajja yayogera kiribwe temuna mawulire malungi yabuuza ne kati ago mawulire ki kati agagenda gamba kati batugambamu kyomwo kati okay kati otegedde nti amawulire gali omuntu yalumye embwa so ssembwa erumye omuntu bo baba baagala naye nga waliyo positive news era news for development Mama Lususu abe nekyatugamba abeeko kyatugamba yasusanga nti ekongo yakolayo edduuka olutalo bwe lwajja n'addukayo kati gye yabulira era okuddamu okulabika komawo ng'olutalo omanyi ate edduuka lyawo terikyaliwo aba ADF edduuka lyano mu Kampala waali naye ng'ekyabadde ekikulu omukyala yabula oyo gw'olaba kitubaadde atubuzeeko ebalwa beeranga Mama Lususu yali yakola erinnya lye Lususu nga yafuuka Lususu abaana ba Kede TV mugamba kutya kawakadde akasangwawo Mama Lususu nkyaliyo ssebo nga gyendi ku Galira ya Plaza we nalikolera era kakati olutalo ngeri gye lwabalukawo ekkongo mbeerawo wano nakutunda mmotoka olina kyewakimuka ekyakuleetera okugejjamu ennyama yalewo okugejja ndowooza myaka kubanga kikuse otubulidde wazaalayo bebi sinongerangayo sinaba kuzaalayo bebi saawa yonna njagala kuzaalayo tayitako emmenge eyo nyo n'amaanyi ndi naye tutambulira wamu funayo g'otumirayo omuntu tumirayo omwami Kayondo Emmanuel kakala nnyo nkwagala mukwano ali mukwata n'enkumbi alinaeko ebizigo funa kyoyogerako eri abakulaba olina abawagizi bangi bananga abawagizi nga bandaba babali okutwagala babali kwagala Kede TV baagala nnyo baswiti wenna yomu mu kiti kye Mama Lususu wa ggwanga ki kubanga leero lwempulidde nga aluganda so nti luganda lingi Mama Lususu omukyala oyo Nalubwama
maama we Kenya bajja okuyimba mu myaka gy'ensanvu okuyimba bayimbi b'e Kenya bali abalina embiri ya Bell maama we kati waliwo ekibiina ky'abayimbi nange emyaka egyo njogera mpolampola kuba ate ekyombuuza kiri off head bwe nkola ensobi munansaasira era nga lwafula ebyebyo abayimbi abayimba Tene Nairobi olutegedde nakawulirako kati ekibinja mwe mwali maama Lususu maama wa maama Lususu kati bwe yajja ng'omuyimbi oyo w'e Kenya kati taata wa maama Lususu eyali abeera e Matugga eyo okuliraana wa Mama Fina ku First Hotel batumidde nnyo abali ku First Hotel yaleeta enkulaakulana mu kitundu kati bw'ajja mu Kivvulu ekyali ku Nile Hotel eyafuuka Serena mu hoteri mwe baasula ne taata wa maama Lususu mweyasula nga tannamuzaala mweyasula kati ebyaddirira mutonzi waffe n'asalawo bw'ate ntubula maama Lususu n'asalawo oli n'agenda n'olubuto kati yali agenda nalwo yamanya teyamanya yagenda bugenzi yalina taata wa Moze Radio kabula emboozi maama we Jeni Kasuba nga tamanyi nga basinkana Luweero kati n'amukubira nti nafunye olubuto ono n'abiyigaana ekyaviirako ddala maama ogamba ono omwana si wuwo mboozi obadde togimanyi bwetyo bweri kyova olaba nti omugenzi waffe yawo mulemirembe okuziika waliwo bataata abajja bakaana naye maama naga tekuli mwenna omutuufu nze mumanyi naye nga omutuufu wali naye nga omukyala akuggyako omwana nga naye walagajjala nnyo ndowooza oba mutuufu mumuggyako kati ono omukyala nadda nga yazaala omwana nga n'okukula yakula maama Lususu nga ye mwana ne banoonya taata we ne bamuzuula kati maama Lususu yajja amanyi Luswayiri kituufu ekyo kati Oluganda yayiga lwigi ng'akulidde nnyo eyo Kenya kati bw'agenda e Congo kyova olaba ayogera anti omanyi Lukongo lwesi nawe boogera Luswayiri luli e Congo eyo olunyooka n'onyonyoka East Africa okimanyi Swahili is bagamba third largest language Africa ng'oggyeeko olulimi olusinga okubeera mu Africa olumanyi bali bagana kutongoza batugambe nti buli ssomero lyonna yigiza abaana Oluswayiri kituufu naye lyalisoose Luganda bo bakyalusomesa oba mu masomero ng'Oluganda omanyi nti lukulu nnyo Oluganda lukulu Seeguya naye Oluganda lukulu mu Uganda tosaagenda Kenya nga bwega Luganda naye Oluswayiri ogenda Kenya Luswayiri ogenda Tanzania Luswayiri ogenda anti kaakati era tulina Oluzungu ogenda Kenya Luzungu Oluzungu luli worldwide ate ddo otyo kati tulina olulimi olwedde olutukola ki era ne national language yaffe Luzungu si Luswayiri kati olwedde tuluyina kati twongere okusomesa ne mu nnimi ennansi ne bwe luba Lunyankole Lunyakitala luli olweri Nairo Hamites bali engulu era nabo beetaaga okukola ki kusoma ennimi ennansi lulimu culture okitegere si weewaawo mpuyiddeko maama Lususu ng'agamba tanaakuzaalayo kaana yazaala batwaliza muli kati agala kasembayo ak'obukulu atumidde ne bbaawe gweobadde ogamba muki Fina Mugerwa Masannyalaze Shakira wa Uganda oyo gwolaba yali akyali Shakira wa Uganda nga kyatulinira mu ngaluli yeye kati oyinza okugamba nti nze mpumudde amawulire sikyali pulezidenti wa Luganda oli mutuufu kiringa n'abayimbi abasatu Bobby Bebe Chameleone tewali yali abamenyewo naye bayimba batya teri abajjawo kituufu akyali Shakira mutulaga omukyalo oyo bw'aba ateredde ntenda awo yalayidde yezo ekyuma ky'omuzungu kikoze kitya omukyala kyembadde mmanyiiko emabegako wano abadde taba mu masuuti ekiki yali yakyusaawo mu nnyambala ye nga tava mu masuuti eba Eva Smart Corporate kumbe nga waliwo ekiri mu kufumbibwa eyo kati kigenda kujjulwa kati omukyala yalayidde n'afaama nti alina college gy'asomera yaweereddwa n'obuvunaanyizibwa guild president kongura tukulisa nnyo era mulaba mu kasuuti kiraba oyo eba college kale congratulations tukusiibudde yoyo kaakati
Ali smart era. Ali smart. Abwabeera. Kiraba? Naye bino yali akyo kubanga tagejja. Ne ffe nga tuwongerako weight buli lunaku nga tulwanisiza weight nga ziganye. Yangambye bw'ati. Kale, tumusiibudde. Tukulise nnyo ate. Kyabazinga. Owaffe yatikiddwa Amerika. Wow. Diguli. Congra. Eyokubiri. Mu ssomero Yale University. International Leadership Center. Yahuguse mu byabufuzi era nga waali ero ono ye mukyala we. Abukulembeze ye mukyala we. Mukyala we yabadde naye. Yamutesi. Era ina anayongerwanga ku era yasoma yayongeddwako diguli endala. Munnange. Abaana balere bakaboneka university kannakagenda ko congra kyabazinga. Omukulu oyo a degree yagisomye mu advanced, it's a master's degree in advanced global affairs. Kati oba osomye ebyensi enkolagana zaazo, current affairs zaazo, ebigenda mu maaso mu nsi n'obifunamu ne masters oba obisomye nnyo. Degree esooka yagifunamu yali bachelor of business administration. Asoma PhD mu Portsmouth University, England. Era yabakubiriza abasoga mwene n'abalala mwenna bannayuganda naddala abavubuka okusoma kikulu nnyo ne bantu n'abatumira ate era balina bye baayogera naye ndowooza mwategedde nti bantu bye mwayogera ku kyabazinga byali bifu. Omanyi balina samwa era kaji bakalire ku mimwa mujja kkakasa gabula na DOP owokuna baayogera naye yabadde wali ne bantu bulungi ne kati bye baayogera bye tutajja kuddamu kakati munnange waliwo ate abiwuliranga kwali yes tuwayo kamwe nawe like it was too much. Baabogerera nnyo naye munnange ebintu by'abantu bigamba siina kye mmanyi ku bintu ebyo. Naye munango z'abantu bejjusa aliwamu n'abagumiikiriza okitegedde abantu ne bakogeko tebejjusa beebuzaabuza ne beekazaakaza. Mubasoose omukulisa n'omukongratulatinga muliire mukama waffe Loni Wanyama amwebaza nnyo nawalika obubaka ku mukulu X Ssebukulika si kyekyo weewaawo nasanze Muyanja Ssennyonga esi mugagga w'emukono. nasanze ayambadde ttaayi myufu ayambadde buli kimu kimyufu konze kati mukulu tudda ku kiki buba mbadde manyi buno obuntu bwa kyenvu bwe bulina okubaawo. Lwaki fasting anyumye nnyo anti eriwo enaali tulina kwambako ku kalandala nagenda nze nali sibimanyi ne muno mwesisakira amawulire ga mukono nnyo naye nabaguddemu kakati nanyinyonnyola ensonga ze ezabadde zisoboka. ate zitasobola ki yazirese naye omanyi nti oyo muyimbi wa gospel hip hop muyimbi talina gwatakoze oyo omulimu. Abantu b'emukono ekigambo kimenyewo kyoyogere talina gwatakoze kubanga tetegeeza gyonna gikoze gye tomanyi naye omanyi nti nange nakolako ne mu beekeire nateete nga gwa paakinga emigaati okuemigaati weti yali yawa Luganda wo ndikomba omumanyi yategeka embaati uli mwana wa mugagga mwina ne bekeri y'emigaati gambye nakolangayo yenze situina beekeri nomulanvaako nange ngakwesibako nze ogimaina namukwano gwange nga wabe balina ssente jala okubukedde nga ntani kagamba omusajja ayagala emigaati ng'ojjera kukuba nange nene kati ogyagala seeguya wamulanvaako okwombange ojjera kuba tewabeerayo emigaati gomayo ebintu ebyo twakola obukulu era mu kitabo kyange bannaye ngenda bannyonnyola ebintu bingi ebyama by'abaseremu nebaza mukama nakyotakola kiri byange mwebiri ng'ogyeko ebyabalala nga tunazamba lya P7 ani oli yazikugulira taata naye saazisulamu zaali zankyako Christmas bagenda tuzukusage siri mu ngatto
ate n'empala empanvu lenasooka ojjamba okunywa ku soda mulina kulina mukolo gwe mukama buli omu ava gwe waliwo omukazi yanywa cupa ya soda eya kyenvu n'agimalamu nga naye nange mpulira nzaginywa kyokka n'agala n'okumupaako omumiro ogumu ati wakomba akaseke ate sijja mwogera akyaliyo olinze lwalibanga taliyo leka omwogere senyonga kagawa emukono akaviiri kiriya oli smart nnyo mukama wange bw'ojja ku mukolo nga guno era otekwa kubanga naawe olabika bulungi naye okulabika obulungi nakyo kitiibwa kyaffe ng'Abaganda esebo kikyo oli mu kibiina kyekyobufuzi ennaku zino ekya National Platform wakyuka dda taata mukama wange omanyi nti simanyi omanyi naye lwakubanga obadde oludde buli kujjako eno otukyalira n'ogasaka nga bw'omanyi okukola bulijjo ensoose okujja emukono saka amawulire naye onyumye NUP ekunyumiriza busi amiina mukama yeebazibwe ogenda kwesimbawo mukama wange ddala ddala tewatali kubuuza mu mukono ey'amaserengeta esebo ani aliyo saawa eno kati waliyo Kayondo esebo abantu kyembagamba nti osobola okutandika empolampola ate n'okola n'ofuuka naggwano oba seggwano kubanga otunulya bwe yatandikira naye n'amaanyi g'atadde mu kukola n'okusomesa abaana olugambo nga luwagiddwa okuva leero weesiga ekizigo kyaffe Label Cream Jelly ogabane ku birungo omuli glycerin oil ow'omuwendo n'akawoowo akasuffu akatasangikasangika. KD Max sanitary pads. It's easy to open.